Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi Jane Okuwo Kajugo akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa okwa minisita omubeezi ow'ensonga z'ekkalamojja era omubaka omukyala wa disitulikiti y'Obudduda Agnes Nandutu. Olwaleero Nandutu ayingiziddwa mu kaguli ka kkooti ku ssaawa 6:30. Kkooti n'etandika ng'oludda lwa gavumenti lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya n'ayanjulira omulamuzi bannamateeka b'enjuyi zombi. My Lord advised us yesterday. Myself, Jonathan Muwaganya. Omulamuzi Kajuga ategeeza nga buli muntu bw'alina eddembe okweyimirirwa kyokka nga kino tekitegeeza nti omusango guba guvuddewo. Ku nsonga y'obulamu bwa Nandutu, omulamuzi asinzidde ku biwandiiko n'alipoota z'abasawo ezaaleeteddwa mu kkooti n'ategeeza nga minisita bw'alina okuba ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo obutali mu kkomera era nga yeesigamye ku alipoota y'omusawo wa poliisi Dr. Julius Muhwezi gye yakola ku Nandutu mu kaduukulu ka poliisi y'ekira yalaga nga bw'alina obuzibu mu kussa nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. The fact that she is reported to be capable of developing breathing complications requiring emergency intervention, in my view, satisfies the requirements of grave illness within the meaning of section 15(3)(a). Ku nsonga y'abamweyimiridde, omulamuzi akasiza nga balina ebisaanyizo n'obusobozi okumweyimirira. I am satisfied that by the nature of the relationship of these two sureties with the applicant and the positions that they hold, they have the capacity to influence the applicant and compel her attendance of court on dates required if bail is granted. Wano wasinzidde n'akkiriza okusaba kw'okweyimirira kwa Nandutu n'amuteekako obukwakulizo bw'amaanyi okuli okusasula obukadde 10 ez'obuliwo. Baba mweyimiridde abasatu buli omu obukadde 50 zo nga si za buliwo. I therefore proceed to grant the applicant bail on the following terms. 1. A cash bail of 10 million shillings by the applicant. 2. Each of the sureties is to pay a non-cash bond of 50 million shillings. Amulagidde n'okusinga mu kkooti ebyapa 2 eby'esseeta n'antabulirwa mukono n'okwokyamu mu byapa ebyaleeteddwa omubaka Nandala Mafaabi omu ku bamuyimiridde nabyo kopi zikale mu kkooti. Also at Nantabulirwa, registered in the applicant's names, shall be deposited with the Deputy Registrar of this court as extra security. Amulagidde n'okuwaayo paasipooti ye mu kkooti era n'amugaana okumala ng'afuluma eggwanga okuggyako ng'afunye olukusa lwa kkooti eno. The applicant is banned from travelling outside the jurisdiction of the country without the leave of court until the disposition of the case. Amulagidde okudda mu kkooti nga 25 omwezi guno olunaku lwe yawadde okutandika okuwulira omusango guno. The applicant will continue to answer on the dates that have been assigned to her in the main case. That is the ruling of this court. Nakisanyudde abawagizi abooluganda n'ab'emikwano gya Nandutu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.